Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya bakita Fadi TV mbatumuleka abali mu ggwanga erya Qatar ne Canada ne Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh ndi mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kade bagita Fadi TV jono mbana amawulire agaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda olimo amawulire agatambula essaawa zino yagw'omugole yafudde nga yakamala okubanga akola embaga era wano baali boolekera mu ggwanga erya Turkey ku honeymoon nenda kwambi kutuusako byonna bagita Fadi TV mongere okubanga mugiyekumirako ate musubscribinge munyige ku kadi updates mbanazo each and every single day mbagamba nti mwakola kyamaanyi mwena abasubscribinga ate ne munyiga kadi waliyo Fadi UG News waliyo KBTV kosa ne KRTV Uganda now muzi following ezo na YouTube channel ezo temujja kubanga mwejjusa nsonga za omugole munanga afiiridde ku airport nga yolekera mu ggwanga erya Turkey ku honeymoon omusajja asibiddwa bambi musajja watu omukyala bakoze bulungi omukolo nga talina wamuluma nga mulamukkirira okubayita okufa tekukubira ng'ombe gamba nti munnange tujja weeteeketeeke obulamu bugenda pe kugwa bugwi omuntu walabirawo ng'akutuse omuntu walabirawo ng'anogose kubayita okufa tekukuba ng'ombe okufa tekukuba ng'ombe munnange kitabanye bambi eky'omugole omwami yali maziga musajja watu ndoza omulengerawo baali bamuyita Tina bw'atyo bwe yafudde naye nga yabadde mulamu tteke manye ebiseera singa sigamba nti buli afa bamulwadde n'omuntu nga mulamu ng'ali kiriya tteke nawe omuntu yeebaka mulamu ogenda kuzukka nga yafudde dda nga afiiridde mu tulo ebiseera ebisinga sigamba nti abantu bonna nti abagwa ku accident nti agudde ku accident yafa okumanya ng'okufa kwewuunyisa n'okufa kutabula olusi sometimes ebiseera ebisinga omuntu asobola okuba nga yeebase nga ali mu nnyumba ng'ennyumba azigale buli kimu naye n'afiira mbuliri n'afiira mu tulo nga sigamba nti ku mubiri gwe nti oba afunyeko ekisago kyonna pe okubayita okufa Tina bw'atyo bwe yafudde omwami ye ali maziga musajja watu ali maziga agatagambika omukyala bw'atyo munange bwe yafudde bitalo nnyo ku saidi eyo bagamba nti mungera okubanga mugikumirako n'okubanga mugifollowinga bagita Fadi TV UG bagamba nti comment section weeryawo obubaka buntira mu comment section tosigale nga ogyekumirako amawulire mba nago buli lunaku olukya ku nsi kuno amawulire mba nago kyolina okola kyenkusaba kikimu kyokka tukakunfollowinga kubanga bona nfollowinga ate nosubscribinga n'onyiga kade kijja kuba malembe kijja kuba muzuuli kasina followinga no subscribinga nenga bambi bitalo nnyo ab'okukyalo bo basobeddwa bintu bingi nnyo ebyogerwa ku nfa ya mukyalo n'amanyikiddwa nga Tina bagamba ddogo abala bagamba nti oba oli okabadde katwa twali kyafuluma ekikakasiddwa naye ebisesinga kati ebintu ebyo tebetaaga nnyo biteeka mawulire abafamire olusi basobola okumanya ekyase Tina tebayinza biteeka mawulire nti buli kimu bakimanye ebyo famire esinga nga zo ebintu byazo tezaagala biteeka mawulire nonkubadde twategedde nti Tina yafudde naye eriyo ebyama ebisinga olusi bakola ki bibeesigaliza ne bagamba abamawulire tebajja kubitegeera kubanga abamawulire bagezaako kubanga bagenda babuuza famire ekyaviiriddeko Tina okubanga bafa abafamire baganye okubanga bakola ki baganye okubanga bakyologera kibategeeza nti abasawo niwe bafulumizza alipoota ejja kukoma ku bafamire bokka naye nga munange bitalo nnyo naye ngeri abafamire batuufu baddembe okubyogera n'obutabyogera baddembe okukola ki baddembe okwogera ekyase Tina n'obutakyogera era nze nyinza obutabafaako okubyogera n'obutabyogera baddembe byeyo munange bitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media mbeebaza mwena abanfollowinga abasubscribinga ne munyiga ne kade nti mwakola kyamaanyi
nimbagamba nti ne comment section weri awo ova kabuntira mu comment section ate osene ng'ogifollowinga kigana ng'ogyekumiddeko ate olayikinge onyige ne kade teekateeka z'omulambo kuziika Tina zigenda mu maaso. Imagine mwagaba mukolo gwa ssanyu kyokka temudda mu mukolo gw'amaziga. Bannaye ensi eno bintu byewuunyisa naye nga eyo yensi mwe tuwangaalira ffenna mwe tuwangaalira eyo yensi mwe tuwangaalira ffenna. Omuntu muva mu mbaga ate ne mudda amaziga ate okufa buli omaze okufa omugole bw'ate bwe yafudde naye ng'ekyamusse abafamire baganya okuba nga biteeka mu public ate nga munnange baddembe obutabiteeka mu public obutamanyikibwa bantu balala baddembe okukikola ekintu ekyo. Olw'ensonga ab'amawulire bageza okuba nga bagendayo balaba abafamire banaabajjamu information ekwatagana ku kufa kw'omukyalo namanyikibwa nga Tina naye abafamire baganya okuba nga munnange baabaako kyonna kye banja mu b'amawulire okufa kw'omuntu waabwe amanyikiddwa nga Tina. Bimwe munnange mukuba ebitambatambula akadde kano ku social media yateekateeka kuba nga aziikibwa mu weekend ino Tina teekateeka kuba nga aziikibwa mu weekend eno naye kyokka mukazi wati aludde nga ayagala embaga obulamu bwo baaba omuntu oyinza okubeerawo ng'olina ekintu kyoyagala oba ng'oyagala kwezimbira kayumbako obuna oba okupangisa lwokazimbye ate lwofa manya nga lwokayingidde ate lwofa omuntu nagamba bannaye njagala nnyo okugula ku mmotoka nnyole ku nkata enkata lwogifunye lwofa. Obulamu byewuunyisa kyoyagala ebisa ebisinga bw'okituukako ate wayitawo mbala ate ng'ofu kubona omukyala bagamba nti omukola badde agwagala kubanga omwami abadde nga mupiika omukola embaga ne anemuno gabambi omwami yamugamba sika tumaliriza ebikulu tujja kuba tubikwasaganya ebyo kubanga ne anemuni yawe yabadde agenda kubeera ttake eri mu ggwanga lya Butuluuki kubanga badde bagenda kukozesa ttake Airways okwolekera mu ggwanga erya ttake naye tebisobosa afiiridde ku airport. Imagine afiiridde ku airport. Kyewuunyisa kitalo nnyo bambi bagita Fadi TV bitalo nnyo ku side eyo. Mwongere okuba nga munfollowinga mulayikinge mukomentinge musubscribinge munyige kade temujja kubanga mugisa kubanga amawulire gomba nago buli lunaku olujja ku nsi kuno. Just kyolina okukola kikimu kyokka kunfollowinga osubscribinga onyige ku kade bagita Fadi TV UG Fadi UG nisikosa KBTV UG RTV Uganda now. Bwe bulungi kitalo nnyo bambi eky'omugole mweraba mbagala nnyo.